Buuza omusawo ku Bukedde TV. Omulabi wangu wa Bukedde TV ku Monday ku ssaawa 8 tubeera ne program eyabuuza omusawo. Nkwebaza okuba nti obeera kituntundu ku program eno. Mpozzi ku Monday eyaggwa twalina Dr. Kironde era twalina abaana emyaka egisoma egyo nga batubuuza ebibuuzo. Babibuuza nga Dr. Kironde akolera ku Dino Dento bwabiddamu. Kati olwaleero ku bimu ku bye tugenda okutunuulira mwemuli ekyokubeera nti omwana bw'abeera ku ssomero singa afuna obuzibu erinnyo ne likunyuukamu oba ne likutukayo ki ekiba kikolebwa n'engeri omwana ow'essomero gy'alina okusenyaamu amannyo. Nze Justine Nakagwa katugende mu maaso n'abaana bano kuliko Kevin, kuliko Diana, kuliko bangi ogenda balaba nga babuuza ebibuuzo ate ng'omusawo Kironde bw'abaddamu. Abaana badda ku masomero ku levels ez'enjawulo. Kati omuzadde buvunaanyizibwa bwo okulaba nti oba olina ky'otategeera mu kamwa oba erinnya ly'omwana wo oweereza ekibuuzo. Ekyokuleeta omusawo akiddemu bw'okitulekere. Justin, nga tonabuuza mwana oli kibuuzo waliwo kye wayogedde nga tutandika program nti abasomesa oluusi tebaagala baana kujjanjabirwa balooza abaana beekoza. Naw kino kiri eri ba headmaster n'abasomesa mukitegeere nti abaana abo bwe batuuka ku ssomero batandika okulya ekyeggulo ssaawa 12 latest ssaawa emu oba 2 ekyeggulo mukirya ssaawa meka 12 zigenda okutuuka ssaawa 4 omuntu ali natural omuntu yenna enjala eba emuluma so mukola mutya good now balya biscuits, maugola, binyeebwa, good. Now you're talking. Now omwana oyo ali ebintu ebyo immediately nayingira obuliri. Bwayingira obuliri n'abikka omumwa. Oxygen n'alekera okuyingira mu kamwa. Obuwuka bwo ne butandika okumultiplyinga ku speed. First of all, bufunye amawogola bwe gayinza obutabuyamba nnyo naye sukaali daddies biki butandika okumultiplyinga ku speed ya waggulu. Butandika okumultiplyinga ku speed ya waggulu bukola acid ne bwokya amannyo. Kyokka olaba abaana abasinga S1 agenda n'amannyo ge nga malamu, S2 egenda okuggwako nga tandika okugamba abasomesa bannanga amannyo ganuma bannanga amannyo ganuma. Ate in most cases the teachers think nti omwana alaluse ate ayagala oba ali mukawo abamu nti ayagala ku yafunyeyo ka boyfriend so ne baba muloleza ebintu bingi nnyo so but nze nsaba abasomesa one batandika okuwa abaana emmere ng'obudde bweyongeddeko oba baensuring nti abaana basenya amannyo before you go to bed. That is the most important time you have to brush your teeth. You go kusenya amannyo nga tonneebaka. Okay, ate okulya sukaali. Sukari Justin tojja ku olutalo lwa sukari toyinza obutaluwangula. Olutalo lwa sukari wotaluwangulira tukwata abaana baffe ne tubatwala mu nursery schools batikya babatuukiza ku street. Babatuukiza ku street abaana baffe babaagale. Olutalo lwa sukari okumanya luzibu nnyo. Buli wiki wabeera buli naku 2 wabeerawo birthday. Now olutalo lwa sukaali era ono toyinza mugaana daddy naye kiki tulina okukola tulabe nti omwana oyo aseja nga tanneebaka. So tulutandika lutya ng'omwana yakazaalibwa n'ayiga okusenya before you go to bed. Ekyo kibeera etteeka. So if you want to survive, brush before you go to bed. That is the most important thing. Otherwise, olutalo lwa sukaali we cannot win. Program yabuuza omusawo tugikoledde Katwe baana ba high school
batubuulira ebibuuzo bye baagala omusawo w'amannyo abeere ng'abiddamu. Tulina Dr. Kironde era bw'olaba ng'abaddamu bwe bati kumannyo ntembuza Dr. nina mukwano gwange asemya amannyo naye bisayi newasemba ngaawa wasemba waliwo obuntu bwa black naye nga buli naku asenya olwo nebya white buli wano wewatuwa kati yabuuza kiva kuki ate bikyebi kwatabitebi nawo nga bwe nagambye eyo ensulo ya malosu eri wano ku ggego lino. Kati ensulo buli weeyiwa bwet ejja ne acid ne alkali atuuka mu kamwa n'asangamu acid. Kyekibeerawo when an alkali emitting acid, there is formation of a salt. So gundi ezo calcium gundi byebyo ebintu byokolaki byolaba ebikwata wano wano bikwatawo nnyo na wano bikwatawo nnyo because zo nsulo. Era abantu abasinga kati gojja genda okukole ku ssomero examination, abaana abasinga at least 30 to 40% balina ebintu ebibakutte wano because ezo ensulo. So kiki kyolina okukola kyoba olaba nabagambye nti omuntu yaninaazizza ku mannyo at least once every 2 to 3 years. Bw'aba aluddewo 5 years, bw'aba aluddewo mu America bakikola every 6 months. Naye nze mmere yaffe gye tulya wano e Uganda omuntu asenye obulungi 3 to 5 years is okay. Because nze ndowooza ate bw'ogenda nnyo ew'omusawo n'anaaza ennyo amannyo gabikaminga sensitive. Buli lwe bakuuba ennyo waliwo akabebenu bakayita pectin. Pectin agenda n'ava ku linnyo. Pectin aba alina okuweebwa chance okuregeneratinga back. Kyokkola abantu abamu bagenda ew'omusawo n'amunaaza n'agamba amannyo gannumye lwakubanga kukuba oluusi pectin eyo nagwana. Yes, agendewo omusawo w'amannyo anaaza amannyo ebintu abinaazeeko. Bwe bana balina kubinaazaako mechanical by omusawo ow'amannyo. No option. Period. Tayinza kuye kubijjako. Alina agenda omusawo n'abinaazaako then n'akyusa mu nsenya ye. Ate n'addayo buli myaka 2 oba 5. Musawo nze ekibuuzo ekyange kirungi kijja kitya okubanga erinnyo likuluma bw'owulira likuluma n'ate n'owulira ng'oluusi n'omutwe gukulumirako naye nga linnyo bye biriko obuzibu. Erinnyo oluusi liba n'obutakuluma lisobola okuleeta omutwe okukuluma. Eyo ye sign ekugamba nti owange jangu onzijanjabe. Katonda bw'ate bwe yakikola. Nti abantu abamu ekibaleeta mu ddwaliro really abantu abasinga ekibaleeta mu ddwaliro si kwerowooleza naye Katonda yabasukuma n'abaleeta mu ddwaliro because erinnyo bye liba tebirubamu abantu abasinga talijja mu ddwaliro oba singa tafunye persistent headaches tajja mu ddwaliro. So erinnyo liba ligamba gundi nsalira amagezi okufuna omutwe ogwo okuluma. So it is a natural process erina okubaawo ng'erinnyo lifunye ekizibu. Musawo kati ekitegeeza nti bw'owulira eyo pain nga naye ogiwulira lwalinnyo kubeeramu erinnyo erikuluma oba just a communication. It is a communication that is something wrong with your tooth. There is erinnyo liba likutegeeza nti owange mbaako ebintu byasobye jantwala bambeeko kye bankolera. Sawa kimadde mbuuza ku butuli buno bujja mu maaso g'erinnyo wanene nolekanga omuntu olina wano akatuli kulinnyo wano mu maaso wano kalimu obwa bbulaaka naye nga mulimu akatuli mu linnyo kyekikireetera kubanga mukama. Now waliwo obutuli bwa mirundi 2 especially gala amannyo g'omu maaso kizibu okufuna akatuli kungulu kuno. Naye erinnyo bwe lifuna obutuli kungulu kiva ku nsonga ziri 2. Waliwo ensonga esooka nti oyinza okuba walwala omusujja ogw'amaanyi
nga walala omusujja ogw'amaanyi mu buto ngeri erinnyo terinafu butuka mu kibuno. Kati nga bw'onoolaba nti oba abantu nga bazimba ennyumba olwaleero n'okeera n'obawa walagi bazimbe era ojja kulaba bwe bazimbe bajja kuzimbawo bubi. Enkyayo bw'otabawo walagi bajja kuzimbawo bulungi. Kati n'amannyo bwe gali omuntu walwalira omusujja amannyo gafoominga bubi. Kyobola abantu abamu babeera ne lines nga wasika bati alina line eveeno paka kweno abalala babeerako n'obutulituli. Ekyo kiraga nti omuntu oyo yalwalako omusujja at one point in life ng'amannyo ago teganadda kujja ki mu kungulu. Kati waliwo ne problem ya ensonga ziringa bbiri endala ya HIV. Omuntu oyo ayinza okufuna rampant caries. Rampant caries oyo omuntu agenda n'alwala ebituli ne bi-surrounding amannyo bwe biti. Oba abantu abalwadde sukaali era nabo oluusi bakifuna n'alwala ki. So eyo omuntu bw'atandika okutwala amannyo ku speed nga gazze ne galwala line eno yeeno neeno omuntu oyo kyemugamba addukewo omusawo w'amannyo agajjanjabe nga mukyali ate agenda n'omusawo w'omubiri anoonye kyekiri mu mubiri ekimulwazizza amannyo bwe gati. Okay, tuyanziza nnyo. Kanzire waddeyiza. Musawo kyembadde mbuuza ekirala bibuno bino bagamba nti wali erinnya eddala eri mu kumera eno Wasemba. Nze kintuuseeko okumala ebbanga ddene. Now ng'ekibuno kizimba eno naye erinnyo terijja. Ekizibuzo ekyo nakirindiridde somehow simanyi lwaki ndoza abamu temukifunye naye omuntu bw'aba amera eggega erisembayo litera okubeera painful nti bwe lyasa bwe riti ennyama egenda okuvaawo oluusi ng'emmere ekutteyo nga wavunze nga waleese pain. Now ekyo bw'onyumuguza n'amannyo g'omunnyo n'omira ne panado kini suppose okugenda naye abamu kipersistinga kitegeeza nti erinnyo lyagaanye okuvaayo wansi mu kibuno. Ekyo ekirina okukolebwa bw'oba osusizza 18 ng'ogenze mu 20, 21 erinnyo baba balina oludirongoosa ne balijjayo. Oluusi ne wa 18 bwe liba lyakuze bubi nga there is no hope erinnyo okutereera balirongoosa bulongoosa tukiyita disimpaction. Eryo erinnyo lyandivuddemu ng'okyali muto lwaki gy'okoma okukula erinnyo liba zzibu okugjamu. Kati ku egyo basobola oddirongoosa ne balijjamu 2-3 days down the road ng'osobola okulyako kyoli. Naye at my age mba nina okusigala waka okumala wiikendi oba 2. Omusawo ne bw'aba akikoze bulungi atya ku egi yange ya 45 ate eggumba liba zzibu okiraba ate erinnyo gye likoma likulamu lisobola okufuuka kansa nti omuntu agenda odijjamu nga lifuuse kansa si gwe wabuziza kya kansa erinnyo oluusi lifuuka kansa. So kyandibadde kyavunaanyizibwa erinnyo ne livaamu mu bwangu. Tweyanziza nnyo Dr. Kironde. Programu eyabuuza omusawo yatandise dda. Tukyali n'omusawo Kironde n'abaana bano nga babuuza ebibuuzo ku lw'abannaabwe. Tukkiriza nti oyinza okuba olina ekibuuzo oba nga waliwo ky'oteetegerezza bulungi. Jjukira abaana abamu baddayo buzzi ku ssomero abamu era baakaddayo. Kati omuzadde oba gwe keyateeka oba nannyini ssomero bamusomesa twala omukisa guno obuuze ekibuuzo kubanga enkya Dr. Kironde mu buli mbeera yonna tugenda kubeera naye ng'addamu ebibuuzo by'amannyo. Wanaaba tasobodde tujja kufuna omusawo w'amannyo abeere ng'abiddamu. Enkola nnyangu nnyo. Kwata essimu teekamu ekigambo omusawo lekawo space teekamu ekibuuzo kyo okiweze ku 8338 omusawo abeere ng'akiddamu. Kati katuwumulemu katono nnyo tukomewo n'ekitundu ekyokubiri. Okyala babuuza omusawo